Kitalo omuyimbi afudde ate ye Eddie Kenzo mukwano eyibye tebinnaba kuggwa ye Pastor Bujingo anti Teddy Bujingo amutabukidde omubaka Ssegirinya byonna mbina masawo ngenda bambi kutusaako n'amalala mangi naye nga sinnakwongerayo mbadde nkusaba video eno gimpere like ate esobole okuba nga yeeyongerayo era nga nkobaza gwena omulungi asubscribinga ku Wanda Boy UG tidalinga wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga naye abatina kusubscribinga mukwano beera ng'osubscribinga kona ku notification bella yitubere nga bugire tutekayo mukwano gwasooka odzifuna naye nga serabidde Hadijat Kalodo onakulombera eddwa bina ebyekutte ati nebitera nga gwe nayagala okulangira business yoyo nayo na mukwano so tukonawo ku namba esimu wansawo ate ogenda kubanga okola ki nga oyambibwa munnange nno nga sikuresizawo anti John Blaq babadde ne Gravity omutujju nga balina ekivulu kye bagendako eyeserere mukwano webafunidde akabenjedde kabusa kate ate kabatti kabamalewo naye mukama mulungi nti mukwano bano basimatuse era nga baddusiddwa mu ddwaliro ate okulaba nga bafuna obujjanjabi obusingawo byebyo nno era katubasabire ate basobole okuba nga baterera ate yo omubaka Ssegirinya anti bwe yavudde mukomera yagenzeko okulaba ku muwala we nga omanyi omukwano gw'ekizadde anti omutima guba gulumya naye omukulu ono bamutwala mu ddwaliro era nga report eyafulumye yeetaga kutwala bweru w'eggama ate balabika okuba nga bamulongoosa lwansonga munda mu lubuto ate mukwano si birungi abantu bano balwalirayo mukomerayo gye baali naye nga bambi tumusabira ate buli kimu kyonna mu ddwaliro kitambule bulungi wamu ne Alan Sewanyana naye ate nga nkugyeyo anti ye Eddie Kenzo omukulu n'ojjukira ye comparinze ku file bongule lutaya sorry era nga dwo lutawo lukyagendera ddala maaso ye jjajja Ichuli anti amutabukidde n'amugamba oyinza ota era nga amwogeredde ebigambo bingi bino saana kuba ate nga obyewuliriddeko sandyagadde kubanga mwogera kansoka nkutuusaako jjajja Ichuli ate male nkomewo n'amawulire amalala naye obuzibu nti tewali muntu aliddamu luyimba lwo di aluddemu ati bolingo like this mwana kamulesigo ebintu ebyo si birungi tokolinga ku unity nga togirina as a person ya muyimbi omunene mu ggwanga nga wakomyewo ina Grammy nomini nga waliwo omuyimbi munno nga yafunye ebizibu tubapandibadde tukika maama nikagenda kalyeko ne Iviriniragu toyite togendako kwa Iviriniragu simanyamu the greatest ba greatest tebeeyogerera Mesa ina lot of respect for Pere ne Messi tamanyi Vince ku Pere Cristiano Ronaldo ina respect ku Pere Eusebio ba great footballers of time chovola baberayo Galareza Hall of Fame Bobby Charlton mu Manchester abantu bonna bamwagala kuba ya surviving an accident y'ennyonyi abajasinga bagudde okuva Munich abaja ensi yonna egenda na greatness si kweparadinga Kendrick Lamar tayiza kuvaayo n'ayogera ku Jay-Z no to reality we cannot keep lying ourselves gwomanyi byotwala abasajja gwomanyi naye ng'ebikwatagana ne music tubeere specific oluyimba olwa million views 10 luyinza okulema oyimba muwawule na otu distracting okuva wava ku Grammy Award totuyimbiramu ku luyimba lwagenda ku Grammy Bannayuganda bonna tewali kikakasa nti omanyi oluyimba olwo era ne woba okomawo opaatiikawo lwaffire lutaaya lwaki totuyimbiramu ku luyimba lwa Grammy ne tutandika odduyiga ne tulwagala ne tusobola okupulaizingayo wa greatness. We are only criticizing you kubanga nawe wennyini tofiiringa luyimba lwakutwala ku Grammy wano ba radio nga bavudde ku BET nawe wennyini ng'ovudde ku BET sikyalosi nga ngombo gwe wennyini oyimba naye toyimbamu ku Give Me Love. Njagala abantu twebuuze how come nti everybody avaayo na criticize nga kyogamba gwe tusobola kwekolako impact assessment n'ogamba ku mulundi guno how come nti buli muntu yenna ne Teddy Blaq n'atuuka n'alaba nti bannange nedda naye nga gwe weglorifyinga simanyi nti no unity Babana Boy tobeegomba oba okoma mu kwekubya nabo bifaananyi kyogamba bo kolabo tozaagala nabo naye tebasobola kuwa kolabo
Diamond Platinum wano amaziwe ebbanga golowooza bwe Diamond Platinum tayimba naawe tuleke tulimbalimba tetusobola kugendera ku simplicity amanyi Kenzo bamuteeka weisima waddiwa yes oyina byonna byofunye gw'omanye engeri gy'obifuna naki kyokola bifuna kubanga ne ku press conference watukakasiza tomanyi ngeri yonna gye bakunominatinga kriteria kakodyoki you don't know luyimba. I bet Kenzo wabadde ku CBS wabadde ku After 5 wonna nakulabye all over place wesibye ku mboozi za Fire Lutaaya lwaki toyimba mu ku luyimba olwawangula Grammy After 5 wamazeeko ebbanga wabadde ku CBS toyimba mu ku luyimba lwawangula Grammy toyagala bantu balumanye. Distraction and deception. Bantu bangi bajja wangula ebintu omuzungu kasita akutegeera nti alina kyasobola oteerawo abantu bo to would wink them in this guise of simanyi owangudde naye nga mubiri n'empangula gy'owangula togitegeera. Kati abo abazungu zenna balwamu ennyomba manyi batiti for tat oyina kubanga oyina kyowaayo bakuwe bakukulembeze tosobola kompulayiningako. Eddie Kenzo era nga byo bikyagendera ddala maaso ate ye Teddy Bujingo anti jjukira wiiki eno gabadde matikira ga muwala we era nga ye Pastor Bujingo anti teyalabiseeko era nga mukazi wattu yagambye omuntu osobola okwekoona naye ate omala n'owona tuyita mu bizibu bingi naye ate Mukama amala n'akola ki n'abikutaasaamu akuta obulamu bubeera bulina osigala nga bukola ki bukyagendera ddala maaso era we bamubuuzizza ku bya Pastor Bujingo mukwano bwati bw'abaanokodde I sign out. Tuli sijja kugamba nti no bwaliwo obusungu wabula bwaliwo maziga gali maziga yali nnaku tebwali busungu yali nnaku gali maziga okitegeera naye era ne bebi ne bw'aba akaabye ekiseera kituuka bebi n'asirika naye ekintu ekireeta obuzibu abantu abasinga bwe bagwa mu life ey'okusoomoozebwa alabira ddala ng'ensi ekoze eki ng'ekomye tasobola kuddamu kuyimuka so nga Abaganda bagamba nti ekigwa ekimu kyekigaana mwana kuzannya. Omwana asobola okugwa n'anuubuka n'afuna ebiwundu naye era asituka n'addamu n'akola ki n'asuka n'addamu n'azannya. So biseera ebyo gaali maziga naye mu maziga ago ate bw'oba towedde mu maanyi n'osigala nga weesize Katonda addira amaziga ago agabadde ag'ennaku ate n'oddamu n'okaba ga bujulizi era kati gamaziga Doreen gabadde akaaba nti kati akaba gasanyu alaba nga bwaddayo emabega obwongo bwe ne budda emabega kino ekituukiddwako levo ndala yanjawulo. Twagasangula yasinga tetwagasangula in fact sijagamba nti twagasangula Katonda yagatusanguza simanyi Katonda katambala kakwata oba agasangula misana oba agasangula kiro sijja kugamba nti misana oba kiro naye yagasangula n'agajjirawo ddala kati tugenda mu maaso. Because what you do is yes, sir. What are passing in the movie? Yes, true. Barrows and much are in the area. Etya. Loko na yajja okay yali yamanyi. Bulwobala ku media online. Timu bibiri bye yakola bwati. That's why njagadde taking life on straight kwanza. Life ya moving on. Temukyali mu kwebyo muli Katonda okulabanga obulamu bubeerawo as you wait that time to come again. Kituufu. Ekyo kyennyini kyoyogedde kituufu. Ngaera wenkugambye nti bw'oba ogudde baana omukulu asobola okugwa ekigwo ng'atambula naye bw'aba agudde ekigwo ng'abadde atambula ng'obadde otambula n'ogwa ekigwo awo osigala tosigalawo ovaawo n'onoonya engeri gy'okunkumulako ettaka n'okola ki n'otambula. So omuntu bwe kityo bwe kiri oba olina okwekunkumulako ettaka n'okola ki n'otambula n'okola ebijja
kubanga bw'oddaawo n'obeeraawo ekyo toyina gy'ojja kugenda nga olaba ebigere Katonda bwe yatonda ebigere bino Katonda yabitonda nga bitambula era kiri